Ndiabagedde bannange tetamala abakedde tetamala banange omwana wange nali musiibuddeko nangamba nti maama weeraba namuyita ne mugamba nti jangu nditamale jangu sijja kusifofawendifa nga tojje banno bajja kukugoba tojja kunziika ndibalojje twogere nagamba maama nzija gamba amafuta simanyi gamuzere mugandi nga wayiseewo n'ogende ekooki wakamuswaga nga wagenze ekooki nti bali be bampadde amafuta gaabwe nga siyinza kukyama olunaku ezo yaliko kyoteri eyo najja e Masaka awo ne baga nti tubadde ne Tamale ng'ayogera abantu bawuliriza Tamale simanyi tetunnaba kufuna ensi esiibudde Tamale naye agisiibudde agisiibudde omwana wange nabagambye nti ekyalimu okutya amazzi ago agali mu mubuggwe mutabani wange tubadde n'omukwano muyitirivu nnyo siyinza kwogera nenkumalayo era nga buli muntu gwakwana mulina mukwano gwamundeetera najja alaba ku maama najja wamu watatuula ku ntebe akukalira wansi n'akwata kwati ku mabeere nannamusa ne balyoka bamukwata ebifaananyi nemugamba nti baligamba nti omusajja omukulu olyoka mabeere alinaku tulina omukwano munene nnyo tetuyombaamwana ng'abaana bange tetuyomangako n'atalo kano nayamba abaana 10 nti babadde nsigaziza 3 namuyita mu biteera ebyo nemutiisatiisa nemugamba nti nga tozze banno bajja kukugoba tojja kunziika naye oliswala n'okugoba notatiisa ennyoko nangamba maama nindaako katono nzija omutabani ndangamba Jooni jjajja olunsiibula mu ddwaliro ne batusiibula bwe bati ndanteeka omwana wo mu mmotoka n'abaana bange nga mbakuleetera tujja kumala ennaku 2 munnange ekigenderera kyeyambuulidde tekituukiridde mwoyo gunnumira omwana wange gwe soogeddeeko naye gwe sisiibudde naye omwana wange simanyi mukama bwanakumbuza birowoozo simanyi mukama bwanakumbuza Tamale simanyi mukama bwanakumbuza najja wano netukuba obukulere tukyeka netunyumya nanyumita gino nanyumya nyumba muno banteeka mu kisenge kyagala kutunula ku saaduuke gyalimu ate bwe baba bamutwala okumuziika era tibanzijayo mu kisenge banzijayo nga bamaze kuziika mukiwulidde eyo kigiteekwa okukolerako kyagala kutunula ku Tamale kyagala kumutulako omwana omukwano gulade abakola ebirungi mwe basasulirwa njagala omwana wange naye mukama amusasula ebirungi amusonyiwe byonna ebyamusobako omukama ebyamusobako abimusonyiwe musabira esapule gyenyambadde yava Rwanda balabikirwa era esabira mwana wange eno esapule ya busaasizi nga ffe tuzaala omwana oyo Tamale Mirundi abadde muntu w'abantu nnyo nga wajja ku kyalo teyeegulumiza abeera n'abantu aseka n'abantu agenda mu bbala n'anywako n'abantu nga ne bwemukubira essimu ne baba ku lediyo azikwata ngoba nga alina pulogulaamu zaaliko tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga abadde teyeegulumiza nga yenyumiriza nnyo ku kyalo kye Kalagala nga teyeeganangako bazadde teyeeganangako kyalo kye Kalisizo ze mutani wa Mole Kalisizo wa Mirundi kyotera yonna efiiriddwa Uganda yonna tufiiriddwa omuntu atagenda kuzzikawo omuntu abadde asaagasaaga ennyo n'abantu. Amannya agitibwa Paulo Kafeero afudde abadde muganda wange naye tufiiriddwa nnyo nga famire ate n'ekitundu kyaffe n'eggwanga okutwaliza awamu kubanga abadde muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga era abadde bwajja mu kitundu nga akuŋŋaanya abantu bangi abadde atuukirikika tuli mu kunyolwa kw'amaanyi. Bannange tuli banakuwavu nnyo okuviibwako ono omukulu Tamale Mirundi abadde wa mugaso nnyo eri ggwanga n'ekitundu kye
nga talina gwayitako mu kitundu okwagaliza n'okutubuulira bannange tuli banakuwavu nnyo mutusabire. Kyekalagala abadde mpajiruwaga mu byobukulembeze mu byaki kubanga omuntu okubeera nti abadde atuukirira pulezidenti kintu kyamaanyi nnyo, si bangi nti kibagwanidde naye tamala emirundi abadde atuukirira pulezidenti. Sobwako ekisooka abadde musanyusa wa abantu buli watuukira ebigambo bibyo byokka ebibadde bimuvaamu nga bw'aba ayogera toyagala aveewo ng'ate akoona ku nsonga yennyini nga talina kyeyeekweka ekintu nga bwe kiri nga bw'akyogera kuba abadde alina mmoto egamba nti wali akakundi agabbi ga mafiya gali mu gavumenti wano akakakundi tekakwatibwako nga talina munene gw'atya kwasanguza na mizeegi ekyo tumusubiddwa nnyo mu nsonga eyo. Nze omutaka ndi wa muliraano abadde musajja nnyo nga tatwewulirirako ate nga teerabira banne beyazanya nabo betwakula betwalyanga emiyembe ng'era bwajja kukyala atusanyusa omusajja muntu w'abantu muntu mulamu nga talina ttabu era tufiiriddwa nnyo nga ffe ab'emiriraano kubanga munnaffe abadde tiyatwerabira wadde yagenda waggulu era yasigala eno wansi atujjukira ekyo kintu kye tumufiiriddwako mu kitundu kyaffe nga teyeerabira abantu ne badde beyazanya nabo kati nze nakula naye betwazanya ate abadde ayagala nnyo abo abantu era nga bajja bwapaakinga atubuuzaako oluga gyo wasalunakanya naye tumusalira kimu okufa tteeka abumuna emirembe tusinkana mukama bwalikola ki bwaligera kubanga ffenna gye tukola ki abadde tanatabu tuba abadde mukwano gwaffe era nga bajja kuno tutamanya baba yazze era nga tumanya nti azze motoka nga gipaakinga naga nti kikisimu ekiri mu motoka ye tulina kutabu kira kyonna tumusabira mukama katonda amumuzibira kutamala emirundi zamanya agange nze Lwasa Henry abangi gwe bamanyi gasipolo tamala emirundi abadde mukwano gwange nnyo zera nze namunoonyiza akalulu nali kampeyini nawe wano ku kyalo mu 2006 naye tamala buli wabadde ajja wano ngankubira ku simu ampa ku ssente wadde mirimu adde tampa naye nga muntu wa gavumenti ate nga tukolagana wadde twawukana mu byobufuzi naye nga mwagala ng'omuntu era alina n'ebitabo bingi nnyo byeyampa nga ye ne kati n'ebitabo byali amu nga akutte papa amukutte mu mutwe era yabinkwasa nze mbiina badde mukwano gwe nnyo era yaŋŋamba nti wessalimu sale simanyi oba najja eyaŋŋamba nti mukwasa salimu sale ekyo yampa ekitabo naŋŋamba nkikwasa salimu sale naye nga yalimu nga papa amukutte mu mutwe agenze wa papa adde ayagala nnyo nga era yenyumiriza nnyo mu papa kubanga ate yagamba tagenda nnyo mu kyaki naye ye muntu wano mu Uganda papa gwe yakwata mu mutwe era ekitabo ekyo nkiina nize salimu sale nkimukwase emirundi ebyokumuziika ye abadde abyogera ku leediyo naye nga sibituufu abadde nga kazanyirizi nga bonaogamba nti nze bwe mba nfudde bankolere kino naye nga ate tekisoboka wabula ngaoyagala kulaga buzira bwo naye wano mu Buganda ffe tebaziika muntu ng'ayimiridde ye abadde akulaga nti muntu muzira nnyo adde agumikiriza kyabuzira naye ng'ekyokuziika ng'ayimiridde tekiriiyo naye abadde ayagala kulaga buzira bwe. Ekisooka okuba nga teyeerya ntama, ekyokubiri okuba nga kyabaaliko tumumanyi ng'omusajja eyavaayo ng'ayagala President Museveni n'enkola ye era ng'atambuza enjiri ya NRM. Ku ekyo kwafiiridde ne bw'obadde tomwagala ng'ekyo ye kyatambulirako era kye tujja okumujjukirako. Wekumbule Frank muzzukulu wa Nakirembeka nkola ne Impact Radio tamale emirundi kwabadde abeera olunaku Olwokutaano. Nzize wano okukungubaga okwegatta ku bakungubazi ekalagala ewaabwe maka waazaalibwa mirundi nga mu kisaawe ky'amawulire tugenda kumumisinga nnyo kubanga abadde nabbi abadde mulaguzi ng'ayogera ku mbeera yonna nga bweri abadde mumalirivu nnyo nga teyemutya ng'ensonga ne bweba eri ku gavumenti ya President Museveni mukama we
ajogera nga bweri nolwekyo ngaffe ganze munamawulire ngera mumisi nganze mbadde fani wennyo nga mugoberera buli ku mukutu bonna tira n'abantu abamu eno Masaka newankubadde nga munabuddu tebasooka mukkiririzaamu olw'obugulu mubeere ayina n'emmengo amuga nti tayagala kabaka nolwekyo tetujja mugobera baga weero newankubadde ebyo weebiri naye ate ayina ensonga ezimu zayogera ez'amakulu ate era nezikola ki nezibeera kale tugenda musubwa mu kisaawe ky'amawulire nti abadde nga senior journalist yawandiika empapula buli kimu abadde mukwano gw'abangi nnyo nekitujja omuyigirako bwe bumalirivu bwabadde ayina nga waba ayogera ekintu teyeekuubira nga talaga sayidi waba ayogera oba kikwata ku mukama we Yoweri Kaguta Museveni kiba kyekyo wekiba nga kirungi akyogera ekibi akyogera ekyo tujja okusigala nga tumuyigirako nga